President yafuga kuno Yoweri Kaguta Habura Museveni asisinkanya abakungu abatula ku kakiiko akaddukanya omukago omwegattira amawanga g'obuvanjuba bwa Africa aka East African Community okubaka ensonga ez'enjawulo ze beegeyamu ng'abakungu bano bakulembeddwamu omuwandiisi w'akakiiko kano Honorable Dr. Peter Mathuki ng'ensinkano eno eyindidde mu maka g'obwa President Entebbe. President Museveni akozesezza omukisa guno okusiima bamwoyo gwa Africa abaatuva ku maaso okuli Mwalimu Julius Nyerere yali President wa Tanzania, Kwame Nkrumah yali President wa Ghana wamu n'abalala olw'okuwoma omutwe mu bwegasibwa amawanga g'obuvanjuba bwa Africa kw'ossa n'enkulaakulana yaago. Movement of the Pan-Africanists led by Mwalimu Nyerere here on our side and by Nkrumah and then we had the puppets like Njonjo who were for Europeans who sabotaged our we would even have formed the federation. Yeah, long time, yeah. He was very anti-integration, Njonjo. But it was that Njonjo man who convinced Kenyatta, and Kenyatta pulled out, and then we had our own Obote here playing games. Ye Dr. Mathuki asiimye President Museveni olw'akaweefube gw'atadde mu kukulaakulanya wamu n'okugaziya omukago gwa East African Community ng'ategeezezza nti ebigambo bye byazzaayogera babyefumiitirizaako nnyo era ne bibazzaamu amaanyi wakati nga balafuuba n'okutondawo obumu bw'omukago guno n'okwongera okugugaziya. Omukago gwa East African Community gwegattiramu amawanga 7 okuli the Republic of Burundi, Democratic Republic of Congo, the Republic of Kenya, Republic of Rwanda, Republic of South Sudan, Republic of Uganda, wamu ne United Republic of Tanzania, ng'ekitebe ekikulu kiri mu kibuga Arusha ekya Tanzania. Ensinkano eno yeetabiddwamu n'omumyuka wa Ssaabaminisita w'eggwanga lino asooka era Minisita ow'ensonga za East African Community Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga, Minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Honorable Jacob Oboth wamu n'abakungu abalala. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.